akubiddwa amasasi agamutiddewo n'abalala 16 kitalo nabo bafiiridde mu accident. Mary Flavia Namulindwa akubuulira ensonga lwaki yagobwa ku Bukedde era nga bino byali mu Kyagulanyi Center mu ne NUP. Njagala kutegeeza ko tinajjako nekolera story wano yali yakazibwe Bashiri nemmala nenkugamba nti omukyala amanyiddwa nga Flavia Namulindwa ekyamugobya ku Bukedde byalimu ebya People Power NUP. Waliwo omukulu ayitibwa Twijuche yajja nampandikira comment nangama nti njogera nnyo byesimanyi. Tuli ba mukisa nti Flavia Namulindwa yavuddeyo ye kennyini n'ayogera dwaki yagobwa ku Bukedde. Akatambi ako nkakuleetedde osobola okubanga okalabako mu ngeri emu. Bannaddiini abakulembeze b'Obuyisiraamu baaswadde era abaana babayisizaamu eggaali byonna mbirina nsobodde obbikuŋŋaanyiriza osobola okubanga obirabako mu Uganda. Jjajja w'Obuyisiraamu Omulangira Kasimu Nakibinge avudde mu mbeera n'abaako byayogera byonna mbireese mukwano gwange ate nga tosubwa emboozi ya booda. Abaana ba booda balina ekiboozi kye baakubye ku Robert Kyagulanyi Center muno omukulu amanyiddwa nga Butcherman oba Jjajja Butcher. Mbirina byonna tosubwa mwana muwala. Waliwo mwana muwala wano ayina emboozi ya Yesu gye njagala tuwulireko ffenna, oba oli musiraamu oba oli wa ggwanga oba oli wa ddiini ki, byonna njagala tusobole okubanga tubiwulira. Yeekolera itongwa gwe tugenda okusembyayo. Yeekolera yavuddeyo n'abaako obubaka bwasindika nga busindikiro mukulu amanyiddwa nga Segirinya Muhammad. Byonna mbikuleetedde mbirina. Segirinya Mr. Update alabika ayina gye yatandise okubanga alinnya ati kakati bamunaabidde mu maaso. Yeekolera byonna abirina ngenda kubanga mukuwa munzikirize tusooke tumale okuwulira kayimba kano seconds ntono nnyo. Njagala nnyo Uganda. Kwange donde yasalibwa mu nsi Uganda yange n'okujagala sasoma wabula butonde kankula museko mama Uganda ekula Afrika bwakedde twayagalira eno bona kiralumye ly'abatafuna kwebyo birungi Uganda byalina. Okay, mbanirizaako once again mwenna gye musinzira okubanga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo. Mbanirizaako omukutu oli ku DPTV Uganda and of course mbeera Sajjime abeera okubanga mbatuusaako ebintu ebyenjawulo. Munzikiriza olunaku olwaleero mbategeeze nti tugenda kutandika story ya Vivian Tendo. Vivian Tendo, congratulations kamama. Congratulations Vivian Tendo yafunye obufumbo obutukuvu bamunaanisa empeta mukwano gwange. Vivian Tendo tukwagaliza obufumbo obulungi. Abeeyagala betuwagala, abateeyagala mutulekemu temulina kye mutugambayo. Vivian Tendo congratulations. Webale kola kusalawo. Abayimbi bangi baganya okusalawo, tebaagala kuzaala, tebaagala kulaga basajja, but God bless you Vivian Tendo. Ne bawo awe obufumbo bwammwe ate essanyu kossa n'omukisa nezadde eddungi oba abaana abalungi abawe n'amagezi. Tubaagaliza bisima byokka. Munzikirize tusobole okubanga tuvaayo. Njagala kutegeezako Munnayuganda munnange nti najja nenvaayoko emabega kaawo. Nali njogera ku bintu Kazibwe Bashiri byazaakola. Nembagamba nti Kazibwe Bashiri yali ku Bukedde nga ava ku Bukedde n'agenda ku People Power ng'ayambadde uniform za People Power. Naye tebamugoba ku Bukedde era nembawo ensonga lwaki. Nembagamba nti gavumenti yaleeta Kazibwe Bashiri n'emuzimba ng'ayina okuyingira opposition abeeko n'ebifo byasigula era yakikola. Nembagamba nti Flavia Namulindwa ye bamugoba. Kye kyamugobya yagenda ekamwokya ne bamuwa n'ekifo mu biseera nga banoonya baali balonda baani bali balonda baani era ne bakwata omukyalo oyo ne bamuwa ekifo kye yaliko ye Nobianli n'omukulu amanyiddwa nga Ronald Mayinja. Abantu abo basatu kati ono ava eno ekamwokya addayo ku Bukedde ne bamugamba waategedde
kwatamu ebibyo otambula ogende. Munzikirize mikwano gyange nsooke mbewo akatambi kano ate tukayiseewo Flavia Namulindwa ng'ayina by'ayogera agamba nti omuntu yenna amujja ku Kyagulanyi Ssentamu wakiri aleka omulimo naye ye always wankyukakyuka muntu w'abantu. Katufune Flavia Namulindwa nzije tweyongereyo mu bigambo ebirala. Uganda bannange basebo ne bannyabuuka mbanjulire ba Alihila Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba mayumba agali ku mulembe, plumbing, electrical installation and general construction, biodigester septic tank and many more. Todda mu kukaaba nga ba Alihila Holdings Uganda Limited webali okukuyamba. Gwabetaaze n'ayagala okumanya ebisinga kaawo kuba ku namba z'essimu eziri awo. Onaabafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze kuba ku namba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jukira yefe ba Alihila Holdings Uganda Limited. Have it all. Wanti ekyakujja ku Bukedde wakuyingira ebyobufuzi nope ekulemberwa mwami Kyagulanyi tosiza mukono neno tova mu bukofiira era nope kikumi kukinacho nze ndikula abantu awo nja kufiira okula abantu. Bukedde wewaleeta nti nno kuba bakukulemberemu yali department entertainment yali yes sebo n'okkiriza era nakati ku TV ya government. Lwaki enjogo walikola jogo nsoba nali signing a contract tekwali contract you have to belong to NRM okola ku New Vision case ne mu maje ne mu police ne mu government abakola government naba NRM banja abaliyo nga banobu. They might not show it here on the outside but deep down them banobu. Wava ku kyokuwagira no kwa Bobi chaliwo si chali wange mwanyinawo chicha kyagiza nopu nga TV gyokolako ya government ekulemberwa inaale case ne bwatali badde Kyagulanyi nze ndi w'abantu oli wankyukakyuka ndi w'abantu. We need change. Nze ndi w'abantu ku lw'abantu kyekyo abantu kye baagala kyekyo ne watandi badde Kyagulanyi nga yazze ndi wankyukakyuka case banzala ku mulembe gwa Museveni. Oli wa mukinana mu mukaaga eyo wala nnyo ndi wa kyenda oli wa mukyenda fuula ng'oli kito nnyo nze ndi kibebi nze ndi kyana kito nnyo. Oli wa mujakyenda abaana obazadde ku mulembe gwa Museveni. Abaana bange bakuze Libroni akuze ku mulembe gwa Museveni. Oyagala ki Museveni kyekyo kyatakoze kyemulaba nti asaanidde okgenda bingi Museveni byatakoze bingi ate Museveni yabawadde eddembe liriwa dembe kiri atuwadde mukube ebbaala e Kampala look mukube ebbaala n'abasiriwaza ne mulowooza Uganda eteredde ne mubeera awo temwagala kufaayo because tekube ebbaala left mwesimbawo ekyo kiri eryo dembe ne mulonda eryo dembe lyange lyabwe bange mbadde manyi akalulu ke box yesalawo nedda bagibeera banno omwana wabadde kyono eyawangula si afuga mu box yesalawo ate batya bulaba no kikyotamanyi temwagenda okumanyanga Museveni atufuze bubi jukira nokulwa nakwedde eri ekayunga nava nimwe naga yagamba nogamba okujjaho nga yasazeewo ne mulonda mu mala biseera mukugoberera mu byendaba yagambye nti no opposition irudde ngobbe obululu anya Bobi opposition nkotinga mwami Museveni ani yachogedde mwami Museveni president w'eggwanga lya Uganda opposition ebo kala ani alisonyiwa omusajja opposition ebobululu munzikirize tusobole okubanga tweyongerayo. Njagala kubajjukiza nti Jjajja Abudu Ngabo
Aji Abudungabo rather yatuteekamu ssente okulaba nga tubatuusaako bino. Mulombi wa dduwa munoonyeko munna Uganda ng'okozesa ennamba y'essimu eyo gy'olaba mu Crane side za wano mukwano gwange ye Aji Abudungabo. Mu ngeri yemu tutambula ne Ali Hila Holdings Uganda Limited. Bano bakabaka mu kuzimba amayumba, bakabaka mu kubanga bateeka amazzi mu nnyumba yo n'okuteekamu amasannyalaze. Oyagala kuzimbira toyi banoonyeko ba Ali Hila Holdings Uganda Limited. Mu ngeri yemu mukwano gwange tutambula ne Kauka Derrick Investments. Bano bakabi nnyo mu kubanga bakola obuyinja obudesigning ennyumba yo mukwano gwange. Gwe noonya aba Kauka Derrick Investments ekintu kigwe bulungi nnyo. Munzikirize atusookeko mu kibooziboozi kya boda gye tuba tuva tweyongereyo mu bintu ebirala. Abaana bano begulidde erinnya amazima gali nti oba oliawo kontenti waabwe mutuufu mulungi atavuma naye nga ate balina ebintu bye bakola nga ddala binyuma. Katusooke tubalabeko abaana ba boda ate tumale tuveeyo tweyongereyo mu birala. Ndabaddeko ku TV naye ensi eno mufunza neyafunza mawolo magulu ate bagamba okalya ddakadda bukyamaani ali awo akaaba omulabe ennaku emuluma oyagako mawuwa Bobi Wine mbwayagala kudda naye munamawe yamubuuziza nga ate wagenda mwenaalemu ate eno nuupu ebikwatagana agamba nti siberangako mwenaalemu nekugamba omusajja ndi muwabuzi wa president yagamba nti gwe yagenda okuwabula takyamulaba bwamulaba ku TikTok na ku mawulire na ku TV ate kisoboka okuba nga bamulondera oli yali tanneetuuma tibwabulwa nono omuwabuzi ng'ate n'oli tawabulwa awo omulimu oba toyina naye nekati neze saagala dde neze mankyagulanya kubanga era ekifo kye baakitwala yali vice president kati agenda kukola mulimu agenda kubeera ku gate asobola asobola oyingiza abalabe Bafiiridewo bayinza okuba Bafiiridewo n'ebyama naye tugenda soka muntu amudyeni oba wanuuku Katambi kubali kuno njagala ompandikire ontereyo comment ombuulire ani yali alabye ku Yesu owaddala bw'afaanana. Njagala gwontereyo obubaka ompandikira wansi awo mu comment section ontereyo ng'ambe nti nze Yesu owaddala mumanyi. Waliwo mwana muwala eyavuddeyo n'akola ka video ng'agamba abantu bangi baddidde Yesu owa firimu ne bamukwata ne bamutwalira ddala mu kifaananyi ng'oli ne bw'aba afukamidde asinza Mukama Katonda asinza ekifaananyi ekimujja mu mutwe gwe ekibeera mu mutwe gwe kyakino ekifaananyi kye batambuza ku makubo. Mwana muwala ono agamba nti ekintu kino si kirungi kubanga ne nannyini kifaananyi ye agamba yazannya buzannyi firimu era asiiba avaayo omwami oyo n'agamba bannaaye nze nazannya buzannyi firimu. Mwana muwala ono bamuyisa ebintu bingi naye nze ndowooza ekintu kyayogera kituufu singa tuba tufumiitiriza. Omwana muwala ono bavuddeyo ndabyeko omukulu amanyiddwa nga Kabaata avuddeyo n'agamba nti ono sitaani agambe naye ono omuwala wa sitaani abeera mu geyeena naye nga ndowooza nze ensonga gyayogera katusooke tugirabe osanga nze nnyinza okuba mbiraba bulala tusobole okulaba okuwulira ebigambo bye biibyo katujje. Omanyi lwaki paka okutuusa olwaleero tebasobola kugirayo kifaananyi kya Yesu kituufu nti yali afaanana bw'ati? Olwaleero tewali newoolitambulawa newooligendawa newooliambuka ku mwezi tewali alikulaga Yesu bwe yali afaanana mu butuufu bwe kubanga teyaliyo kubanga tabangayo era talibaayo. Ekyo kye kizibu abantu okukkiriza naye ate nga kye kituufu Yesu talibaayo ate era taliiyo. Ekifaananyi kyonna kye bakubira ekya Yesu olaba musajja yazannya firimu olaba oyo omwami yazannya firimu manya bamuyita Jim Caviezel yazannya Passion of Christ. Omwami ono olwaleero akyagaana abantu okumuyita Yesu okumuyita Katonda kubanga he was just a character. Naye imeji ye yetambulira mu mitwe gy'abantu ne bwe bazimiriza nga basaba Katonda balaba imeji ye tebalaba Katonda balaba oyo yazannya firimu
kubanga mu reality Yesu tabangayo. Kikalubiriza abantu okwogera naye tabangayo. N'olwaleero omwami oyo eyazanya firimu ya Yesu akyerwanako okukakasa abantu nti si ani, nti si ye Yesu, nti si ye Katonda. Naye bo bali abazanya firimu oba abakola firimu eyo baayagala bakikuterewo ng'ekifaananyi. Kati nga kikwetaagisa okuba ng'olowooza nnyo ate era ng'olowooza wala. Amaaso go n'ogabuusa firimu. Because films are just stories. Story gye bateeka wansi, they script it down, ne bagamba tugenda gizannyamu. So because they wanted their story to be more believed, to be more believable, mu maaso gammwe ne babateerako firimu. Kati bantu bangi olwaleero abakaaba ne basinda naye nga bye basinda byonna babisindira mwami oyo eyazanya firimu. Ate ng'omwami oyo talina maanyi gasobola kugyawo kizibu kyo. Katonda yakutonda, oyo Katonda alina amaanyi agakubeezaawo, yekka yakuyinako obuyinza. Era olunaku lw'olikyusa amaaso go n'otandika okugalaba, n'otandika olaba Katonda mu ngeri eyo, n'oggyawo ekifaananyi kya Yesu gwe baakuleetera, oliraba enjawulo mu bulamu bwo. Bangi bambuuza katusinze tutya tulagewa. Katonda w'oli ali naawe. Just ky'olina okukola mulabe nti waali, kkiriza nti waali. Okay, mbaanirizaako basebo omulundi omulala mukulikeeyo mu story eyo gye tuvaamu. Kansuubire nti nno oyina ky'otegedde oba oyinza okujja naawe n'ompabula n'oŋŋamba Basajja olowooza bulala. Njagala tugende mu mboozi y'abannaffe Abayisiraamu. Ffenna tukimanyi nti nno gye buvuddeko awo Abasiraamu babadde bakwatibwa entakera. Era nga ne gye buvuddeko ennaku ziringa 2 waliwo omuzikiti gwe baalumbye ne bakwatamu abaana nga bagamba batendekerwawo bikolwa bya butujju na buyeekera. Wabula abakulembeze b'amadiini Abayisiraamu bwe baalabiseeko mu maaso ga Tibahabulwa Kaguta Museveni Generaali baalumye ebirimi nga beeyagaliza bokka ne bye basaba oba olyawo tebirina we byekuusiza ku kutaasa na kwogera ku nsonga za Busiraamu obuba ebibaluma. Njagala tulaba abaana ku social media biki bye bayogedde, biki bye bagambye abasajja bano Abayisiraamu oluvannyuma lw'okusinkana Mwami Museveni. Katusooke emboozi eno then nzije tweyongereyo. Buli lunaku mutugamba nti ekikwatagana ku Busiraamu muli bakambwe nnyo. Naye Museveni asiiba akutta Abasiraamu buli kaseera akwata Abasiraamu wabateeka munda. Kati gwe ate wamufeesinze wafunye chance emufeesinga ate wawaanye muwaane. Ai Allah tukwebaza olw'okutuwa ekyengere ekirungi Museveni. Really? Lwaki mukwenya Katonda? Kyogamba Museveni omwagala gwe swaba ebya ddala. Oba otya Museveni okusinga Katonda? Kyoyagala okutugamba? Otya Museveni okusinga Allah? Bwe kituuka ku ffe ne mutukanga mugenda laba omuliro embooko simanyi biki bamalayika bali eri bagize embooko. Bwe kituuka ku Museveni olwo Katonda ate muwaana mu Museveni muwaani mwebaza na mwebaze. Naye nga Abasiraamu basiiba mu makomera nakire be baakutta Abasiraamu nga bali mu kusomesa baana ddiini ne babakwatanga bayeekera. Wallahi nti basomesa buyeekera ne babateeka munda. Tewali Basiraamu bavaayo. Wekituuka ku ffe bonna ne bajjayo obukanza obupale ne balyoka batukanga. Mwe Basajja mmwe Basiraamu bannammwe basiba reality. Basibibwa lwa Busiraamu eyo reality. Lwakuba mwagala muntu aveeyo abagambe nti ekisibya abo kubeera Basiraamu. Wallahi ekibasibya Busiraamu. Naye buli we mutuuka ku musajja ate abasiba ate muzingira buzingizi mikono mabega. Omusajja mumugamba amazima. Gwe totya Museveni otya Katonda otya Allah. Mugamba amazima omugaye nti yiyo Obusiraamu bwakola ki musajja? Lwaki Abasiraamu bayigganya? Yes. Naye we kituuka ku Museveni nga muzingira mikono mabega. Nze mwankanga ne munsomere dduwa. Musisomereko ne ku Museveni. Kunze ne Museveni ani mulabe w'Obusiraamu omutuufu. Fetwayogerako Obusiraamu tubuggyemu empulungusi.
mulimu obusajja obwo bwefuula nti bwo bumanyi nnyo Allah bwe next to Allah naye wobutuukako bwe mubogerako bwenna ne muvaayo ne mugaa nti ayo tulwanyisa busiraamu kyokka omusajja alwanyisa obusiraamu owaddala mumulaba abasiraamu abassa abamazeewo genda mu makomera mujjuddeyo abasiraamu bakola ki mu 7 kimubuuze naye osaba busabi kati Katonda agenda mubajjako atya osaba busabi era omwebaza Allah webale kutuwa mukulembeze mu 7 kasiya. Okay, zeze emboozi z'abaana bagezaako kubanga bagamba mwe abalyoyi b'emyoyo kiki ekyabatuukako amazima mwageerabira mwagavaako temulina kye mujjukira kye mugamba temumanyi nti neggwanga lijjudde obutabanguko lijjudde kwegama emirembe gyali ggwamu temusobola na kwogerera abasiraamu bannammwe ne tubadde tuli awo omulangira Kasimu Nakibinge ng'ono ye jjajja w'obuyisiraamu mu ggwanga n'avaayo ayina ebigambo byayogedde nabyo katubiwulireko katono ate tweyongereyo. Njagala nnyo okusiima ebigambo bya Dr. Walusimbi byatusiza muhadhara n'ebyafaayo byagezezzaako okutukubira naddala ekyabasajja abakadde abaali baagala ennyo ssente kumukakasa nti abakadde tebaakoma mu biseera ebyo ne ku mulembe guno tulina obusajja obukadde bwagala ssente subhanallah buli kimu awali dinaaliko ne bookabikira kasooka ssente kale weebale nnyo ekifaananyi ekyo kyotuwadde wabula oyogedde ne ku kyafaayo ky'emisota naye olulala otumalirangayo ddala tumanye emisota gifaanana gitya kubanga abamu tulina ebinuubula ebyo byoyogeddeko naye tetumanyi oba gyegyo emisota gyoyogerako egyatubojja oba giri gya balaaga naye ekyo omulundi omulala Allah akuwe osobole nayo okugitubuulira. Byebyo omukulu amanyiddwa nga Basajja Mivule saagala nnyo oba oliawo kumwogerera naye Basajja Mivule ono abantu abamu banditutte ne bakeberwa emitwe. To be honest waliwo abantu nga bo bayono nga bagwa eddalu naye nga tebategeera ki oba oliawo nga simanyi bwe nnyinza kinnyonnyola katufune emboozi y'Abasajja Mivule eno ate tusobole okubanga tuvaawo katugifune katono nnyo owulire ogambe bano abantu lwaki tebamukwata ne bamutwala ebutabika anyisa bano bannaffe abagwenyufu ba pengepenga abawemuzi abavumi balumbuye ba edimezaya aboogera gasiyambu simana kolanga nabo ku radio beeyawa naye n'obwakabaka ngenda kubuwera n'obwakabaka ngenda kubulwanyisa ngenda kubusaanyaawo. Nawulidde abantu nga bagamba nti Bobi Wine yafunye abantu bayitirivu ebusoga. Abantu basobola okubeera abayitirivu naye nga kijja lwa nsonga nti NRM egaanye okukola kikyetekeddwa okukola. Bobi Wine amaanyi ge gamuli ku social media Facebook, YouTube n'ebiralalala. Kaakati bw'ogaana okumulumba mu kisaawe mwazannyira ye social media mwalimbira mwasigira obukyayi n'okuwaayiriza Bobi Wine ajja kusigala ng'alina amaanyi mu Buganda ne mu Busoga kubanga bw'alimba tewali alimbulula asiga obukyayi teri abuusa abantu kubabulira mazima awaayiriza President Museveni ebigambo ebitali naye ebyobulimba tewali agenda kusaabulula bulimba bw'akoze ku social media ku TV takyagendayo nnyo yeesibiridde ku social media. Kakati NRM esirise Basajja Mivule yaleekaana ate nze siri wa NRM nze ndi mukwano gwa President Museveni otegera ekikwata ku President Museveni Basajja Mivule yaleekaana ekikwata ku State House Basajja Mivule yaleekaana n'ekikwata ku NRM Basajja Mivule n'aleekaana. Kakati abantu ne balowooza nti Bobi Wine byayogera ge mazima. yoyo Basajja Mivule bebo basajja ba General Yoweri Kaguta Museveni mu ngeri ya Munnayuganda munnange njagala kubeera nga mbako ebintu gye nkutwala. Waliwo omusuubuzi eyafudde era ng'ono yakubiddwa amasasi. Mawulire si malungi, mawulire ganna ku Munnayuganda munnange. Omusuubuzi ono yabadde ayitibwa John Lunga era ng'asangibwa wali Semuto Nakaseke. Ndoza Semuto Nakaseke yekulirwa
yeri eno omwami Lutamaguzi Semakula bwe mbaseerabidde si yeeyo yes yeeyo Lutamaguzi Semakula ali side zeeyo omusuubuzi ono yattiddwa bambi mawulire si malungi ekitta abantu kyongedde okubanga kifuuka ekitta abantu mu ggwanga kifuukidde ddala baana baliwo emmundu zifuuse emmundu mu bantu gavumenti simanyi kiki kyegenda mu maaso nakola General Museveni juzi yavuddeyo n'ayogerako ku TV n'ebimu ku byeyogeddeko mwabaddemu okukakasa nti security eri ggulugulu ne security gyagamba nti eri ggulugulu buli lunaku abantu bakubwa amasasi every day kibi nnyo mwana kibi nnyo mbadde ndaba omubaka amanyiddwa nga Nakimuli weeyo mu bizinga avuddeyo n'abaako ebigambo byagambye General Museveni namugawo beggwanga liganye eggwanga mulite kubanga abantu bafa day by day nga bafa mundu amagye mugakutte mu kifo ky'okukuuma abantu amagye mugakutte ate ne mugatwala gakuuma ebyennyanja ebitalina buzibu ku muntu kale nno njagala awo tuveewo oba kankuwe ku mboozi ya Emupyono Nakimuli osobole okuba ng'ogiwulirakokko tulabye okuttibwa kw'abantu kungi ne bookya amasomero gundi okufa kubadde kungi mu ggwanga ebijambiya Masaka ebijambiya Entebbe. What do you make of omukulembeze ku ekyo kye yayogedde naddala assurance gye yawadde bannayuganda ku nsonga z'ebyokwerinda kyabadde kyabadde kyetaagisa ne guidelines yawadde? Ekisooka omukulembeze w'eggwanga bw'avaayo n'ayogera nga bwe yayogedde abantu abamu kisinziira ku ntegeera gye babitegeddemu abamu kibawa essuubi nti oba oli awo tuli bulungi abalala bwe babitegeera nga nze bwe nabitegedde tweraliikirira. Okay, amawulire ge tulina gatali malungi era ge mawulire g'abantu 16 bafiiridde oba bafiiridde mu accident ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Bano bafiiridde wali mu Kagadi Road mukwano gwange taxi yatomereganye n'emmotoka endala bambi bannaye ebintu bino kankutereyo ko video naye simanyi oba yinzo gikuba copyright kanjikutereyo ko wano naye ebigambo si birungi obubenje bufuuse obubenje oba waliwo ebigendererwa mu bubenje waliwo ebintu byolaba noga oba birimu ebigendererwa oba tewali naye obubenje bususse katusooke tulabe emboozi eno anzije tweyongereyo wabula mukudda ngenda kudda neyeekolera nuzikirize nze mbateere wano tudde neyeekolera kambalekere emboozi no nkomawo naye nga tutambula ne Al Hilal Holdings Uganda Limited mu ngeri emu tutambula ne Aji Abudu ngabo ng'ono mulombi wa dduwa munoonyeeko ku namba y'essimu gy'olaba ebbali awo mu Kurani mukwano gwange amala ebizibu byo Kauka Derek Investments nabo tutambula nabo bulungi nnyo banoonyeeko munnayuganda osobole okubeera ng'ate ofuna eddembe n'okufuna ebintu ebirungi nzikiriza tulabe emboozi eno. Nyondengira amasomo ndekandole na nyofu Okay, gega mawulire si marungi n'akatono tegawooma wabula njagala tugende mu mboozi ya yeekolera yavuddeyo n'atwala Muhammad Segirinya bubi nnyo naye nze bwe mba wakwogera ku nsonga eyo nina ebintu bye nali nayogerako mabega ddala nnyo saagala kubanga mbiddamu kampe mukulu yeekolera abeeko byatugamba munzikirize mubakwase nze mbasiibulire wano nti mubadde balabi balungi
aba DPTV Uganda saba mukama Katonda abankuumire mubeere bulungi mweraba mbalekedde yeekolera. Yekolera itongwa gegange musirye mutyo bamusuze mutyo okusinzira ku budde n'ensi mu musinzidde okulaba akatambi kana alhamdulillah naffe gye tuli omukama Katonda abadde akyatukuumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi gwasoso twegattako badde nkusaba ontagingireko ku Honorable Muhammad Seggirinya Mr. Update oweeka wempe. Honorable Muhammad Seggirinya nze ebyokulwanyisa bye naweesa nabiweesanga byakusaanyaawo Museveni, nabiweesanga byakusaanyaawo ababa mutembeeta, nabiweesanga byakusaanyaawo ababa muyambako okutufutubbalako, nabiweesanga byakusaanyaawo abafeera abatinnyo obutuuti bakube enkyukakyuka. Era kimpa nnyo obulumi ebiseera ebisinga bwe neewola ku byokulwanyisa bye naweesa okusaanyaawo Museveni n'obukulembeze obubi ate okubikozesaako okutereeza abamu mu b'omuffe. Naye ate ne ŋŋuma lwa nsonga kuba Omuganda agamba tisuula omuggo oyo noona omwana. Omuggo gw'okozesa okukuba emmese osobola okugwewolako okukuba omwana oyo avudde mu layini. Y'ensonga lwaki omuggo gwe naweesa oba ekyokulwanyisa kye naweesa okusaanyaawo Museveni nsazeewo naawe nkikukozeseeko ndaba oba onaatereera mu layini. Omanyize bwe nnali omuto neekwekanga nnyo singa natuukanga okukuula amannyo nga waliwo erinnya erinyeenya. Nga neewala nnyo maama okundaba nti nnina erinnya erinyeenya kubanga yakozesanga amaanyi mangi okunyeenya erinnya eryo lisobole okuvaamu ekyandeeteranga obulumi obungi ennyo era n'enkyawo okulaganga maama ti nnina erinnya erinyeenya. Naye ate essaawa eno bwe nneetunulako nga siri nangereka ngamba waawo maama yannyamba mu kugumira obulumi oba mu kuntuusaako obulumi. Essaawa eno y'ensonga lwaki nnina seeti y'amannyo entukuvu lwakirijjo n'enjawula ku bye bananvuma ebindika ebibi. Kuba gwe twetegereza entunula yange ng'andika amannyo g'engereka ebyo baali badde banvuma olwaleero byali badde bingi nnyo naye era nneebaza maama omugenzi yeebale kutoola ku bibi byange ebyali nvumiddwa. Essaawa eno y'ensonga lwaki naawe olwaleero nkimanyi ogenda kuyisibwa bubi naye ate mu maaso eyo olyetunulamu ogambe nti waawo naye akasajja kayeekolera itongwa kannyamba nnyo mazima. Seggirinya nga wakava mu kkomera waliwo force yali ekukuba. Force eyo kye yali ekukubira kyali kituufu nange nali nkimanyiiko naye ate ebiseera ebisinga nze abantu mbagamba omuntu temumuwa nsonga kutwawukanako kuba ebyo byonna byakola aba anoonya tumuwa ensonga atuwawukaneko. Bantu bangi banoonya exit route naye nga tugibammye kyovula abamu betummye exit route basalawo basirike oba abamu batandika otukasukirayo obuyinjayinja nga bw'aba bedi bwanika tubaanikule bagambe nti abaana ba Nuupu bavuma oba abantu bannemesezza ekibiina nze ka ŋŋende gye banjagala. Kakati Muhammad Seggirinya nze nagaana okwogerako n'abaali bakwogerako ne mbagamba kale bba weewaawo kye baali bakwogerako kyali kituufu naye nze nagamba kannyimirire naawe nneme kuwa nsonga lwaki oba otwabulira. Waliwo akaguwanze ke nagula bakayita political rope. Nsobola okukakuweereza ne weetuga wekka nze nga sikutteeko ne si wansi nsonga kugamba nti naye aba Nuupu nga babi. Lwaki abaana ba Nuupu bakola bwe bati? Omusajja kaagende abadde mutuufu. Bwe waliwo akava mu kkomera nakiraba ng'olina public sympathy, nakiraba ng'olina obulumi. Weewaawo bye baali bakwogerako byali bituufu naye nze sikkiriza public kutuwangula. Kubanga muntu yenna yali avuma Muhammad Seggirinya mu budde obwo eyali amaze emyaka 2 mu kkomera ng'ate bulijjo gamba free Seggirinya. Omuntu oyo bw'atandika okukukuba kitegeeza bulijjo akwagala munda nga gwe akozesanga bait okuvumirako gavumenti naye we bakuta n'atasanyuka munnanga ate kiba kyabulabe nnyo aba asiize ekifaananyi ekirala. Era y'ensonga lwaki nnatuula n'ensaba bannange ne mbagamba Seggirinya mumuleke nga nze nkitunuddemu nga nkimanyi nti we banakkuba mu buddo bw'omulwadde yakava mu kkomera public egenda gutusalira ogende ate ogende n'ekiwendo ky'abantu nga bakukkiririza mbagambe bambi. Kasajja kattu kalwadde mulabe kafaanana kamaze mu kkomera emyaka 2 kyokka bali mu kavuma kakagende olaba bw'ovaawo nakyo ng'oli free nga tewali akunyigidde. Songa ate naawe wennyini kyeyo kyennyini kye wali oyagala kunoonya nsonga ebeera ekujjawo. Abantu abasinga banoonya exit route bagende nga bali smart bagende nga tebakyayiddwa naye nga bakyanoonya nsonga ebeera ebajjawo. Nze sigabira munnabyabufuzi ali mu Nuupu nsonga emugoba nkiddamu
nze sigabira munnabyabufuzi ali mu kibiina kya Nuupu nsonga emugoba nkuleka ne weetuga wekka kubanga Nuupu we guba muyembe muti gwa muyembe gw'olittabi ate okulya ebibala byaffe yensonga lwaki neewala nnyo ettabi ery'okugenda n'emiyembe gyaffe kuba namanya mu budde obwo nti we batandika okukukuba tebagenda kubulwako namanya nti mu budde obwo we batandika okukukuba oyina ekibinja kyojja okugenda nakyo olwa public sympathy kubanga eno mu politics ndowooza waliyo kye bayita sympathy card gye wali okopya obulungi yensonga lwaki nayimirirawo ku lulwo naye olaba olwaleero ngambye nti kutte nga bukyali buto we bukula bulwanira ettaka omuzeego gubadde gugenda kukula gy'okivuga okiraga tulabayo bwe twali tutandika olutabaalo luno twaluwa omutwe nti Uganda empya nga tulafuubana okulaba ku Uganda empya nga ffenna tukooye Uganda enkadde era nga twagala kusaanyawo Uganda enkadde mu kugamba nti twagala kusaanyawo Uganda enkadde ekigendererwa kyaffe tekyali kyakwokya nseesanguke ku maapu y'ensi yonna then tutondewo empya naye Uganda enkadde gye twali twagala okusaanyawo mwe muli omufuzi atufutubaddeko mwe muli eyeeyita omukulembeze alina okukuuma obulamu bw'abantu ate abusaanyaawo mwe muli eyeeyita omukulembeze alina okukuuma ensalo za Uganda atabba ebyobugagga by'eggwanga mwe muli omukulembeze alina okulwanyisa abayeekera ate nga ye kennyini ye muyeekera mwe muli essiga eddamuzi eriteetengeredde nga wadde baliyita an institution ndowooza kyekitongole kiva mu kigambo ekyetongodde naye ate nga tulaba essiga eddamuzi teryetongodde ekitongole kya poliisi n'ekyamagye tebyetongodde nga byonna bikolera ku order za muntu omu Yoweri Kaguta Museveni kyali baddokke okukolera ku order za Yoweri Kaguta Museveni singa zaali za kitegeevu ng'era zigatta ku ggwanga naye tetugenda kukkiriza bantu kolera ku nteekateeka za Yoweri Kaguta Museveni ez'ekijinga era ezikonzibya eggwanga kwe kusalawo ne tugamba tulwanirire Uganda empya olunaku olwaleero bw'ovaayo n'owaana essiga eddamuzi nti lirina kye lyakkoledde okuddiza paasipooti y'ogenda okujjanjabwa kitegeeza gwe watuuse mu Uganda empya oba Uganda enkadde gye tubadde tulwanyisa gwe tokyagirwanyisa kuba bye tubadde tulwanyisa mu Uganda enkadde byerimu ku ebyo buli muntu aweewe equal opportunity nga talina gwasaba lukusa okufuluma eggwanga senga afuna visa nga talina gwasaba lukusa okufuna obujjanjabi nga talina gwasaba lukusa ku kino na kino actually nga kyekiteetaagisa nawonaleba okufuluma ggwanga ng'osobola okujjanjabirwa mu Uganda essiga eddamuzi ndirabanga Kazambi olwaleero yavundidde avaamu n'envunyu olwaleero olese kalifuuwa otandise okufuuyira essiga eddamuzi nti lyakkozeeko bulungi gwe ng'omuntu okuddiza paasipooti yo osobole okugenda okujjanjabwa Honorable Muhammad Segirinya wagamba baakuwa obutwa kyenzikiriza nti kituufu kuba siggwa abasoose okuweebwa obutwa bantu bangi olunaku olwaleero bali mu ntaana lwakanywa kawulire Honorable Muhammad Segirinya essaawa eno bwe baba baakuwa obutwa olowooza ani yakuwa obutwa nakuwaako ku butwa abanumpu baakuwaako ku butwa oba bennyini abalulingi gavumenti gye tuli mu kulwanyisa be baakuwa obutwa essaawa eno obeebaza kukuwa butwa olina kuba oluyeno omukono omulala ne gujja ne gusiisitira n'osanyuka nti ambuzeebuze olina jja n'asawo olusukulu olw'amatooke enkya n'akuleetera kilo y'akawunga n'omwebaza nnyo weebale kumponya njala okujjanjabwako teyalibadde ensonga oba si kyekyanaalize okukomentingako si kikulu kubanga kyetaagisa obulamu bwo bwa mugaso si ffe eri ffekka nga bannayuganda oba bannankyukakyuka naye n'abaana bo ne mukaddewo kitegeeza nti we bakujjanjaba nange nfuna essanyu kyabadde kyetaagisa okujja okukiryalinga ekifaananyi ky'essiga eddamuzi nti lyafuuse eddungi kyabadde kyetaagisa okujja okubeebaza osobola okwebaza ku rights zo osobola okwebaza ku ddembe ery'obwebange baakuddiza ekyali ekikyo singa ojja ewange nonneewolako ssente n'ozizza awo ng'ozizizza wenkoma okwebaliza siyinza kujja ku social media bannange lameka ssente mu munneebalizangako bwe namuwola ssente zange ate bambi yannyambye n'azinziriza weebale nnyo omutima ogwo omulungi weebale nnyo omutima ogwo ogusasula
mu butuufu okunziriza ekyange sirina kwebaliza mu public awo woddizawe nkugambira nti weebale kupakasa passport yo bagiweerereza ku ddi ekyero yali yafuluma e Bulaaya nga goli Uganda bagiweerereza ku ddi ekyero nga wagifunidde tewabaddewo omuntu gw'osobola kwebaza bingi ebisobola okukolebwa eyo mu nkukutu omusajja musobola okuyomba ne mukyala wo mu kisenge naye nga bwe mujja mu ddiiro temwagala kulaga bagenyi ntalo zammwe kakati naawe waali badde weebaliza eyo gye baakuweeredde passport yo gye mwasisinkanidde dhani okujja emisana tukogenda ku mikutu gye gya social media twebaza bannange ku lw'obulamu batuddiza passport kakati twasiza okujjanjaba twebaza chief justice Owinyi Ddolo ku ddiiru ki kyekikwebazisa Owinyi Ddolo kifaananyi kikyogezaako okusiiga Honorable Muhammad Seggiri nyolowooza oli mu kwebaza Owinyi Ddolo Owinyi Ddolo lowooza ye yali akusibye Seggiri Muhammad Owinyi Ddolo takusibangako oda zava abavu wannakyemalira Yoweri Kaguta Museveni ye yali akusibye kakati bantu bangi musobola okukolera Museveni with or without your knowledge mukumanya kwammwe oba mukutamanya eyo posti gye wakoze wayambye Museveni tewayambye Owinyi Ddolo weebazizza Museveni teweebazizza Owinyi Ddolo kubanga yagambye nti mukaleke kagende kajjanjabwe ye Yoweri Kaguta Museveni ng'era akusuubiramu okukola kino ofuko omuntu agenda okumwambulamu akagwa akabadde kamutuga mu community y'ensi yonna mu international community ng'omuntu atyoboola eddembe ly'obuntu kakati we balaba Honorable we Uganda ow'ekibiina ekivuganya nga yeebaza chief justice aba teyeebaza chief justice aba yeebaza mu mpembe Yoweri Kaguta Museveni olabye bw'okoledde Museveni mu butamanyabo mukulu muganda wange waliwo bakwano baffe olunaku olwaleero abali mu makomera abatafunanga bwenkanya Machete Bolivia Lutaya baani bonna bali eyo mu makomera Basanya n'abalala bangi abali mu makomera okubamenya kutta lunaku lulamba buli lwe bajja mu kkooti tebafunayo bwenkanya omanje kitegeeza okuva mu kkomera n'essuubi nti nzirawo kakulaba baana bange omulamuzi n'otuuka n'akugamba basooke bakutwale bakukebeera omutwe gwe Ssaanya gwe Machete basooke bakutwale bakukebeera omutwe balaba oba oli mulamu era ne bawunzika nga bakuvuze bakuzzaayo luzira abantu abo bammiddwa obwenkanya okuddamu okwetaaya gwe olw'okuba afuna obwenkanya okuddamu okwetaaya olw'okuba bakuddiza passport ogende e Bulaaya ojjanjabwe essaawa eno oyagala kubikkiriza kiri nti bamma obwenkanya bannaffe abalala ekyo kyokola kibikkiriza kiri nti bano bannaffe bamma bannaffe obwenkanya abalala naye kasita baabuwadde ggwe ate munnange ggwe public figure muleke kwezimbirangako Uganda Seggirinya ebyo bitulwanyisa gwe tolowooza nti gavumenti ya Museveni gye tugamba nti etukubye obwavu tewaliwo bagigaggawaliddemu olwanyisa naawe gavumenti ya Museveni nganze bwenjirwanyisa naye ate mu bimu ku bye tusinga okwogerako etukubye obwavu bantu bangi bafuuka abanaku naye gwolowooza tewaliiwo agaggawalidde mu gavumenti ya Museveni gwolowooza lwaki abo abagigaggawaliddeko si kwe tusinziira ogisuusuuta kubanga bosi ya Uganda ate be batono ennyo abangi ennyo bali mu kujeera kakati naawe omuntu omu singa oba ofunye obwenkanya oba ofunye kyoyagala yabadde tegaanika passport wakoze bulungi ogikkiriza ogenda ojjanjaba obulamu kyekisooka naye ate tojjanga mu public osige kifaananyi nti bano abantu balungi bannange Chief Justice obessiga eddamuzi lirina ekisa lyasobodde okunzikiriza neŋŋenda banzijjanja bantu bebamu bewagamba nti baakuwa obutwa ate obeebaza oli mugwi wa ddala onsonyiwa okuvuma naye nze bwe nti obwenkola ebyange eddagala erikawali eriwona abantu bebamu ate omukulu baali mu kwebaza His Excellency Bobi Wine takyawummula oyo omusajja akoowa nnyo buli lunaku Bobi Wine abeera ku nnyonyi kugenda kulaga nsi kifaananyi ekituufu ekya Museveni yaani kuziikula buziina bwa Museveni naddala ku nsonga za human rights kitegeerezaamu n'essiga eddamuzi nti Machete bw'omumma bbeeyiro ku misango gy'atazze oba olinnyiridde eddembe lye Olivia Lutaya oba olinnyiridde eddembe lye otamuwa bbeeyiro bw'omuleka avundira eruzira nga tomuwadde ensonga lwaki avundirayo swabula ow'omukisa mumututte mumukutte bbira mupango
Alenga waliwo n'envuvumo nti mwandibanga bamutuusaako obuliisa maanyi. Ono omwana yakuba ennyimba za His Excellency Bobi Wine ne bamutuusaako obuliisa maanyi. Abantu ng'abo waliwo abatemeddwako engalo, waliwo abatemeddwako emikono, waliwo abali mu ntaana, byonna byetooloolera mu kutyoboola ddembe lya buntu. Omusajja n'atuuka okwesitula nedda Dr. Besigye ne bamugisha muntu ne bagenda e Nairobi balaga ensi kyekituufu ekiri mu Uganda ng'abamawulire aba international news kamera ziri awo zikwata ne bavaawo nga mu butuufu bonna bakiraba okusinziira ku binnyonnyoddwa n'abaana abaleeteddwa ng'obujulizi nga byakolwako gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni. Essaawa eno Bobi Wine waba agezaako okuziikula obuziina obwo Museveni bwe yakukulira ng'ekisenge kikyafu nga wano mu ddiira alongoosezaawo okutimba ensi z'abazungu bbula nti mu Uganda waliyo democracy ne freedom of speech. Bobi Wine ayambudde omusajja ne batuuka omusajja oyo okwagala okumutemako ebiwawaatiro nga bayita mu kumuggyako obuyambi. Kyova olaba essaawa eno buli budde atambula n'ebimotoka by'akazambi 2 Bobi Wine yamulwaza ennyina baba mu kweraliikirira. Essaawa eno gwe wojja n'ogamba nti Chief Justice Honorable Omulamba ow'oludda oluvuganya olubadde lugamba ntulwanirira bwenkanya nojja n'okola post. Chief Justice munnange weebale nnyo ekumpa passport yange ngende nzijanjabwe Mukama akikubalireko. Kitegeeza oli mu kubikka obuziina bw'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni bwe tubadde tutadde ku display ng'ensi yonna ebulaba oli mu kumuggyamu akaguwa ke tubadde tumwambazza akatandise okumutuga mpola mpola. Bantu bangi baganda bange ne bannyinaze abagenda okutandika okweyerula era essaawa eno ebintu bingi mubiraba nnyo ebigenda mu maaso mu ggwanga. Simanyi ow'entenjeru yasaze, simanyi ow'egindi asisinkanye, simanyi ow'egindi abamu tebaagala kukikola. Naye waliwo kati force ey'amaanyi ey'okuliwa buli erya ssente z'abasajja. Buli omuntu lwakuwa omulimu alina okukulaba nti okola. Nze yonna kubako ku bbulooka nga nkyali mulenzi muto nga nziruse mu kusoma. Naye ng'oli andekera ssente ku makya naye ng'akawungeezi atuukira mu luggya w'ennyanika bbulooka alaba oba nkoze. Bantu bangi kati abagenda okuvaayo gye bujjako awo batandika okukola ebintu ng'ebyo okulaga abasajja nti bannange nkola. Bantu bangi abagenda okutandika okuvaayo akola ebintu ng'ebyo okulaga abasajja nti bannange tukola. Kyannaku nti vidiyo ng'eno bw'owoogera obubaka nga buno waliwo aba NRM abavuma naye mwasama nnyo mugenda tulemesa ekibiina mwe mutodde ku Bobi Wine abantu bannange mwasama nnyo. Abo si bankyukakyuka ba NRM. Njagala kibategeezaako bwe tuba twogera ensonga nga zino ne bwe nnambisa ensonga zange ngeezo oli wajja n'akugamba nti musala ku Bobi Wine abantu temumugattako musala ku nkyukakyuka oyo aba wa NRM kubanga eyo posti Seggirinya gye yakoze munnange ate yeeragira ddala nti esala ku nkyukakyuka erifutinga oba okujaabulula ebibadde byogerwa nti bannange mu Uganda temuliimu ddembe lya buntu era ebirifutins. Waliwo ajja okugamba nti adimini we ye yataddeyo sebyo bakyabinnimba. Adimini we ne bw'aba yataddeyo ateekayo ndowooza nange nina adimini naye mmala mukubira ne mugambo waayi wendi tewaliwo network nteerayo ku vidiyo eno oba genda ogijje ku site weti naka vidiyo kendabye nga waliwo agattako bambi genda okadownloading okanteereyo tateekako kintu without my knowledge. Tewali admin ateeka kintu ku page nga nnyinimu tategedde okujjako nnyinimu ng'ali mu kkomera. Waliwo omulala yankubira essimu zaali ssaawa 3 ogw'ekiro zennyini ne twogera bye twogera eddakiika 10 ne tuli bulungi ku ssaawa 3 n'eddakiika 15 peji ye ngenda okulaba kugenzeeko. Bannange gundi ali bubi nnyo yeetaaga further treatment era agenda Nairobi takyasobola kwogera takyasobola kukola ki n'ateekayo eno wansi hashtag nti admin nenga owemola ekyo mu ggulu kiwemola kubanga nze nali naakayogera naye. So mulekeraawo okulimbibwa ng'ebigambo gambumbu admin ye yataddeyo. Admin ateekayo ndowoozayo
Essaawa eno omuntu ateekayo ne sikibalira ku nnyini page eyo yona ateerayo Katolo Bwamba yeyekka ateekayo ne sikibalira ku nnyini page yateerayo Katolo Bwamba ku page ya Katolo Bwamba kati ebigenda kunzikiriza si bya Katolo Bwamba kubanga tekyali amukuba ku mukono kati ateekayo ndowooza ze so mulekerawo okwerimbikanga mu kigambo admin kino ekintu lwaki njagadde nnyo kikoona kuba lwaki nkiwadde obudde mu nsonyi wabayisibwa obubi ne mujja kuntegeera Seggirinya agenze mu ddwaliro okujjanjaba yeebazizza essiga eddamuzi tunula mu kaseera katono olaba oba Nitamongi tagenda mumuweereza ssente z'obujjanjabi era ateekeyo nti neeyanzizza nnyo supiika wa paalamenti gwe tunuulira Seggirinya Muhammad ke yataddeyo nga yeebaza Chief Justice kitegeeza kaakati yamukolera ebyamagero gwe yeebaza ate mu lujjudde alina okulaga ensi nti amwebaza Nitamongi agenda kuweereza Seggirinya Muhammad ssente ez'obujjanjabi n'ekigenderero eky'okulaga nti NRM kati yejjanjaba n'abannuupu weewaawo nga Seggirinya Muhammad teeka nti paalamenti erina okumujjanjaba naye bagenda kukireetera mu mbeera nti NRM yejjanjaba abannuupu ate era Speaker wa Parliament si alina okuwa omubaka ssente z'obujjanjabi kyemmanyi waliwo abakola mu mbalirira ya Parliament oba batula ku bukiiko bwa Parliament oba obujjanjabi bw'ababaka ba Parliament abalina obbikolako naye ku luno Nitamongi yagenda okukikola ng'ate bakulaga nti amuwadde ku zze za bwannannyini omuntu y'omu ajja kujja akole posti agambe nti thank you so much Madam Speaker barakallahu fiikum mwe mutunula ekyo kiri tulekawa n'okutejjanjaba ababaka baayo kuba ekyo kyekiddako byonna sigaana kuba asiika obulamu omukono tassa bwe bazikuwa wejjanja bikiryokke naye munnange togezangako okusiiga ekifaananyi nti abasajja betulwanyisa balungi nkiddamu Seggirinya togezaako okuddamu okusiiga ekifaananyi nti abasajja betulwanyisa balungi bw'oba osazeewo okulya mpogola zo z'amagi zirye naye tebaziriira mu takisi nkiddamu tebaliira binyeebwa bisiike oba ebyempogola oba empogola z'amagi mu takisi kive kyo kyewakoze wabadde nga aliira empogola y'amagi mu takisi ogenda kwonoona empewo Seggirinya Muhammad omanyi bwe njogera nti onaayogera n'ebirala ba NRM bagenda kujja mugenda batwerimbika mugenda kusaanyawo Bobi Wine mu mugobako abantu mugenda kusaanyawo Nuupu n'ebirala naye Seggirinya Muhammad eyo teyabadde posti y'ensonga lwaki njanikuddeko nkiddamu eyo teyabadde posti y'ensonga lwaki njanikuddeko eyo posti eringanga akatulututtu akeetaaga okujjanjaba amangu nga tekannafuuka kansa kuba gye kijja ate kigenda kubeera kibi otherwise muleke kunoonya ekiziiti tewali kuffe agenda kubawa ekiziiti luutu gwe kiri gy'oli okukeera n'ogamba ngenze naye buli kye mukola nga mulowooza tugenda kubavuma mufune ensonga ebatwala mbawemi kuffe tekuli agenda kubavuma mwemwetereze mwekkana mwekka but at the end of the day Uganda ebalaba I can understand watya nnyo baakusiba emyaka mingi kati basobola okuvugira ku ntoli ne batuuka okugateekayo mangu posti n'ebirala ati kitegeeza ate wano oli mu kifo kikyamu gwe yate nnyo kubanga ensi mwe tuli yakufa kusibwa oba kuwaŋŋanguka ebya okufa okusibwa oba okuwaŋŋanguka obuwaŋŋanguse tebuba butiitiizi waliwo abatera okuŋŋanga oyogera wadduka n'ebirala omuzira abamulamu ate services zange zigasa Uganda nga nkyali mulamu jakana takyatugasa muganda agamba ogusula gukuwa empoza y'ensonga lwaki neewogomyeko wano mbayiize bulungi ate nsigale nga nsobola okuweereza ensi yange Uganda naye ate si kyevuma era tojja kunsanga nga nkuwalana
Fe tuli mu bwanganguse yere nebirala Bobi bannange kino ne kino waliwo batera okwogera musimanya balwanyi namige ne tebafiibwako simanya nga ne balwala sibaye nebirala bimbadde ngambula situjja kunsanga ngamba ndi mu bwanganguse kulwa Bobi nebirala ndi mu bwanganguse kulwange mu kusaba ekyange mu kulwanirira ekyange mu kubanja ekyange era sevuma mu kubeera mu buwanganguse kubanga ndi wa mukisa nnyo okubeera mu buwanganguse nga ndi bweru wansi. Otherwise wali abali mu buwanganguse nga tebali bweru wansi as in country nga bali bweru wa world oba bali bweru wa planet nga bayingira entaana. So mwabatiitiiza abeetiisatiisa nti bantiisa mukanya kajjanja we muli wakyamu nnyo. We muli wakyamu nnyo wano tulinawo mirambo makomera na buwanganguse. So etejja kuba excuse banaye omusajja mumuleke omusajja bamutiisa nnyo gwe baali bakusibi nange ndi mukomera ate Seggirinya ali mukomera naddungi okunsingako okulya endimu bwe tunula bwe yavaayo agezze otunulire nange olondeka ani yali asinga okubeera mu kkomera eddungi kuba naye yeebakanga ku mufaliso nga nange bwe ngwebakako naye teyeetaayanga nga nange bwe seetaaya. Ffenna tuli mu makomera ffenga tetutyanga eyo tegenda kuba excuse. Kyetwayingira tukimanyi eno gavumenti emaze mu buyinza emyaka 38 ng'efeedinga ku musaayi gw'Abannayuganda ngumu y'amaanyi. Kitegeeza okugijjako siga nnyo kusinika oba si matooke kulya. Bangi bagenda kufa oba osanga nange mwendi. Bangi bakyawaŋŋanguka ate era bangi bakyagenda mu makomera. Bangi abagenda okubeerako obulemu ku mibiri gyabwe olwa gavumenti eno. Saddaaka gy'olina okuteekamu okugyamu gavumenti eringa Yoweri Kaguta Museveni erina kuba nnene nnyo. Si kati saddaaka kolowoozayo Museveni mugezi nnyo okubanga yayanguyirwa okuyiwa gavumenti ezaasooka. Si mugezi kubanga zaali tezinnagundiira nnyo, zaali zikyasima busimi misingi omuyaayi najja n'ayiwa. Olwaleero Museveni alinganga kalina ey'enkokoto emmu ate ng'eruddewo yazimbibwa mu seminti oli omugumu ennyo eyasooka okugijjawo. Toyinza gizinduukiriza oti olumu, olina okukozesa amaanyi mangi ne saddaaka nnyingi nnyo. Olulala muganda wange bw'obanga weebaza essiga eddamuzi lyemmanyi eriteetengeredde kimanye nti weebaza Yoweri Kaguta Museveni. Naye nga tonneebaza Yoweri Kaguta Museveni, jjukiramu baganda baffe abali mu makomera olunaku olwaleero ng'essiga eddamuzi ly'owaana libamye justice ku order za mwami Yoweri Kaguta Museveni. Abali mu ntaana naye nga bano abaabakuba okubatta essiga eddamuzi terinnalagira bakwatibwe ate ng'emisango abantu baagiwaaba. Waliwo mukwano gwange omuwala abeereyo Oyaamu erinnya linvudde mu muto omukyalo oyo bambi mukwekalakaasa kuno okuwedde okwa 18 Novemba bamukuba essasi mu kugulu. Kugulu okwo baakuba ku ggumba nga kulina ottemwako. Yawaabira gavumenti mu kkooti na guno gujjwa baamufutyanga. Seggirinya omuntu omu toddamu okulowooza nti yeggwe asobola okutereeza essiga eryo ku lw'Abannayuganda bonna oba asobola okugamba nti essiga eryo ddungi ku lw'Abannayuganda bonna. Bw'oba olina kw'olidde eriira eyo weesaanyi tokuba empi kive kikyamu. Nkiddamu totukuba gavumenti yo oba totukuba essiga eddamuzi oba totukuba Museveni kubanze buli wonkube Owinyiddolo oba onkubye Museveni kuba Owinyiddolo ye yalayiza Museveni n'atubbako obuwanguzi bwaffe. Oli mu kwebaza ki? Kutubbako obuwanguzi bwaffe n'osuubwa obwa minisita. Okimanyi wali ogenda kubeera minisita mu gavumenti empya oba osanga kati weebazaamu kyo. Liira wagazi naye toddamu okutusiigira ekifaananyi nti gavumenti ennungi. Otherwise baganda bange ne bannyinaze mbeetondedde bekikosezza oba bekiyisizza obubi. Naye eddagala erikaawa
liwonya suula omuggo oyo n'omwana bwaddene nyini waayo ligambwako nyini mufu awawunya yakwata musibe bulungi mweraba muntambulizeko ku vidiyo eno tusisinkana olwoti Uganda kanakama kamwe oyagala ennyumba yerabike bulungi ekuwesa ekitiibwa kambanjuli abakaawo ka Derek Investments bano nga bakafulu mukola amayinja aga designing ennyumba oyagala enju yerabike nga yaba minister erabike nga aba designers abavudde Bulaaya kuba ku namba z'essimu ezo oba basinkane wali ekisaasi okulirana step by step tojja kwejjusa jjukira be bakaawo ka Derek Investments